nzize nkubuulira ku nteekateeka ya America ne Russia olwaleero olukiiko lugenda mu maaso wetwogerera ebigambo bino munda mu ggwanga erya Saudi Arabia nga n'ekigendererwa kyekyokulaba nti boogerezeganya ku nteekateeka gye nzize nkubuulira ey'okulaba ng'olutalo wakati wa Ukraine n'eggwanga erya Russia luggwa. Kyokka wadde ng'olukuŋŋaana lugenda mu maaso lyo nakubuuliddeko nti abazungu si bamativu era basala gonna okulaba nga beerippa nabo ne babaako we beekwata ku nteeseganya ezirabika okubanga bwe zinaaba zivuddemu kye zivuddemu nabo teziyinza kubaleka bweru. Kati ensonga eyo weeri. Kyokka ebyo nga bwe bigenda mu maaso ate Russia ekoze obulumbaganyi mu bitundu ebimu eby'eggwanga erya Ukraine era erese bafumbya miyagi waliwo n'omuntu mulamba aluguzeemu obulamu. Kakati bigattegatte ojja kufunamu naye olwaleero tetugenze kuyitira eyo. Kale mbikutegeezezaako butegeeza osobole naawe okwongera okubyefumiitiza kuba tuzze tubiraba. Kyokka waliwo ebintu bye twerabidde nnyo bye tugenze tusuula bye tugenze kubanga waliwo ebibadde kakati katugendeko munda mu ggwanga ene Zimbabwe ewa musajja mukulu Mnangagwa eyasikira omusajja Sita Ntebe Robert Mugabe. Kakati olyoka olabe kubanga ebigambo bibaddeyo nga bingi biyitirivu bya kasalo gye buvuddeko olwaleero ennaku z'omwezi ziri mmeka? Olwaleero ennaku z'omwezi zino zitambula. Kakati bwe zitambula gaye ziri 18 naye okuva nga ennaku z'omwezi 21 omwezi ogwayita ebigambo bizze bitambula nga byolekedde okulaga nti Mnangagwa okufaanana n'abakulembeze abalala bangi mu Africa ne mu nsi yonna okutwaliza mu bayinza okitumbula n'okiteeka ku ggwanga ku mawanga aga Africa naye waliyo n'abazungu singa ne Donald Trump oyo yali asobola gye bwavaako yali ayinza okukikola. Wakirabako munda mu ggwanga erya Brazil kize kibeera wangi ne mu Europe awo nga kibeerawo ng'abakulu ekiseera kyabwe bwe kituuka ekyokwagala okugenda bawambiza amayembe gaabwe mu matabi g'emiti ne beekwata nnyo ne basimba nakakongo okukakana nga tebagenze. Kakati musajja mukulu ono Mnangagwa ow'emyaka 81 egy'obukulu ebigambo byabadde bitandise okuwulirwa. Kyokka era we tunaamaliriza nga nkubuulidde nti wadde nga abyewakanye naye era abamanyi bannabyabufuzi mu mawanga ga Africa baga nti byakweyisaako na sebanakubeekiina nti Katonda ali mu ggulu emukono. Kakati mu mbeera eyo mwe bamulabidde naye waakiri ebigambo ebyo oluvannyuma lw'okwogerwa avuddeyo naawe ekifaananyi oba n'alaga ekifaananyi ye waayimiridde bannamawulire baamusazeeko ba editors ab'amawulire mu mikutu gy'amawulire egy'enjawulo. Kati nga bwe wandirabye mukyala Esther Wamala wano nga bwe wandirabye muganda wange Nsubuga mukodomi wange Nsubuga oyo nga bwe wandirabye ba editors ab'enjawulo ab'emikutu egy'enjawulo. Kakati ga nti BBS ze Zimbabwe CBS ze Zimbabwe n'endala ziri eyo zamuzimbyeko akayumba ba editors nga baagala ababuulire ddala bye bawulira bituufu oba bya papa bye bawulira abimanyi oba naye awulira biwulire. Nakano tutangaaze ssebo mukulu pulezidenti otubuulire wa wooyimiridde ku bigambo ebyogerwa. Omuntu yampuliriza gye buvuddeko emabega katono yabadde vice president ono ali mu kibiina kyekimu ne president Mnangagwa ekya ZANU PF. Vice president Kembo Mohad yavaayo ku mukolo ogw'okujaguliza musajja mukulu Sita Ntebe Wooma Robert Mugabe n'abuulira president ono Mnangagwa namugamba nti sebo fenga ekibiina kugwe kwe tusibidde era tetuyinaayo pulaani tetuyinaayo pulaani B gwe pulaani yaffe A gwe pulaani yaffe B gwe pulaani yaffe C. Kakati mu nkola ey'ebyobufuzi
mu mawanga aga Africa wano okusinga naye nkubuulidde nti ne mu mawanga ga Europe eyo neewalala era nayo kikola bw'otandika okuwulira emmandu eyogerera ku muntu omu naye ng'erina gwetunuulizza emirundi egisinga bwe bityo bwe bijja bantu batandikiriza mpola sebo era ffe bw'otaagire wano tugenda nakukuloopa genda kukukudda embuga olyoka owulire kakati Kembo Mahadi ono ye yayogera ebigambo ebyo kyokka bwe yabyogera bonna abaali bakuŋŋaanye engalo baakubira ddala za muzinzi nga tewali naayagala kumaliriza kukuba ngalo zifubutuka mu kasonda kali nezifubutuka mu kasonda nezifubutuka mu kalala zino ziba zisiriikirira ziri ne ziddamu ziri olw'ekigambo ekyo nti ssebo ffe kuggwe kwe tusibidde pulaani A pulaani B pulaani C era ne bw'otuuka ku Z yeggwe mwami Munangagwa myaka 81 kakati era ku mukolo gwe gumu minisita mu gavumenti ya musajja mukulu ono Munangagwa bamuyita Ezra Kyadazamira naye bwe yayimirira okubaako byayogera era nazza kiri ekyasoose ekya vice president Kembo nagera nti bannange mulaba ffe mukama ono yamutuwanga kirabo ate oba tumanyi talitwongera ono n'awanika emikono nti abange abazanu PF nammwe bannansi mu Zimbabwe okutwaliza awamu mundaba ne mu 23 president ekibiina kya Zanu PF ffe tumuyina ate nga si mulala yoyo kwe mutunudde munnange president ne yeemoola ng'emmandwa y'engo n'atunula awo naye nga tazzeemu kandi bwe yatuuka okwogera nga naye ayagala okwogera ekiseera kye kituuse ekyokwogera era baali bamusuubira okuvaamu ekimu ku ebyo ebigambo ebyali byogeddwa nga bimuteereddwako bwe yavaayo yaga nti bannange nze sirina kye nnyinza kwogera kati naayogera ki naye byonna tubikwasa Katonda kubanga after all byonna omutonzi waffe yasalawo munnange ekyo n'akiwunzukiraawo naye jjukira omusajja ono yakubiddwako akalulu mwaka ogwa 2024 kaabadde kakakongola ziga kaabaddemu embooko kaabaddemu entolima n'engolo era kaagenze okuggwa ng'abazanu PF baga nti Munangagwa ono ekintu akalulu akawuuse buva kyokka ebigambo ebyo ebyakawuuse buva mwanange tebyakwataganye n'abo abaabadde bagoberera akalulu kano akaabadde mu ggwanga erya Zimbabwe era abazungu bonna baavuddeyo banyeenya mitwe ng'embuzi etenda enkuba ngaga nti ekyamazima ga Katonda bo baali tebannalabako bubbi tebannalabako bukumpanya buli mu kalulu ng'akaaliwo mu 2024 mu ggwanga erya Zimbabwe nga musajja mukulu ono Munangagwa atwala ba ayoola obukulembeze omulundi ogwokubiri kubanga gwabadde mulundi gwakubiri ng'omusajja ono alondebwa ojja kujjukira nti yafuga musajja mukulu yasikira Robert Mugabe mu mwaka gwa 2017 ebintu ebyo bijjukidde myaka tegirwa Mugabe avuddeko jjo ly'abalamu naye Mugabe bagenda okumutwalaganya olukwera lwava ku Munangagwa ono n'ab'ebyokwerinda bannamagye munda mu ggwanga erya Zimbabwe namukadde Robert Mugabe oluvannyuma lw'okukulembera eggwanga lino kyenkana emyaka 4 erya omusajja yakulula banne emyaka aga kikati wano tulimu emeka myaka 4 omusajja nga akulembedde banne wakati mu kuluma obujiji wakati mu kubaagazisa byayagala olw'empaka wakati mu kubawalula Robert Mugabe mu ggwanga erya Zimbabwe bw'atyo bwe yabafuga kakati bwe batuuka mu 2017 ono Munangagwa ye yali vice president w'eggwanga eryo ng'amyuka mukadde we ekituufu yali mukadde we mu by'obufuzi kubanga n'okutuuka olwaleero emyaka musajja mukulu kwe yafiira ono tannagiyinza nkubuulidde nti ono ali myaka 81
Robert Mugabe agenda okufa yalina emyaka gye 95 naye mu 2017 we bamumamulira omukono mu kibya we bamukunkumulira omukono mu kibya yali alina emyaka gye 93 kubanga yafa 2019 nga wakaita emyaka 2 kati emyaka egibiri bw'ogigatta ku giri 93 kitegeeza yalina emyaka 95 kakati ono wa 81 oli eyatendeka ono era obukodyo bw'oli bamujoga lwa bukadde ye yali yabuteekawo bano bamunangagwa bamenya mujjenje kalu sebo omuntu atuuka n'akaddiwo embeera y'obulamu yo oyinza okwagala kibe ne kigaana gwe ng'oteegera wali mu kasona wanti era luliba olwo ono ajja kukaddiwa oba ayagala oba tayagala ne Mugabe yatuuka n'akaddiwa nga mu butuufu buli lwatambula amagulu ye anagamanage geetandagira bwetandagizi ne geetuga pu oba oliawo ng'alinganga gwe bakasukidde omuguwa ne n'agwa ku ttaka kakati bano bamunanga gwe abaali bakyalimu embavu abaali bakyalimu eriiso naga nti togunywa oguwanda genda musajja mukulu n'olwaleero bwe baba nga abafuba bate bafa nakati akyakukkuluma olw'ekyo ekyamuyisibwamu bano bamunangagwa bamutwala n'ekisubi ku liiso kakati bw'ajja mu bukulembeze mu mwaka gwa 2017 ekitegeeza yavuga ekisanja kiba kya myaka 4 okukakana ekyokubiri yali alina kitandika mwaka guwedde munangagwa ono naye wakati mu kulondebwa baloogedde abatunuulizi okuleka abamuwagira abamuwagira babaamu sebo tebabulamu naye n'abawakanya ebyakolebwa nabo bwe bali kyokkola okuba nti emimwa gy'abawakanya mu Afirika oluusi gizibwa kakati n'egino gyazibibwa naye abazungu bo banantabwekebera tebeerya ntama ne boogera nti ye ekiba kibe omusajja bye banne n'emukeerere n'amwenya munnange ekyo nga kiwedde yabasekerera nti akala asobola ajja nkwata nzijeko n'agaanira ddala naye okuva olwo omusajja ono abadde ajja ayogerera mu bugero munangagwa oyo gw'olaba mu butuufu ne bw'olaba nga vice president yayogedde ne minisita Ezra n'ayogera wabaddewo kye bajja batunda ebbanga lyonna naye nga bakiyisa mu bugero bukiri bedda mmese ya kumutala erwa n'erya ku lumonde aga nti bwewangaala ennyo eddiba lya kapa emmese erirumako bwe bugero bwabadde ayogera naye nga bajuliza nti ne mu 2023 ajja kubaawo kakati embeera eyo ebadde egenze etutunuka era ng'emera mu bawagizi ba munangagwa ono kakati okutuusa jjo ly'abalamu lwe bamukimutaddeko nti nno kikyo alyoka aveeyo yewakanye naye ng'eri munda kikoledde abatunuulira ensonga bagamba nti okumanya ekintu kino kikoledde mu magye baamala ddo kitundayo mu bantu ba bulijjo abawagizi ba ZANU-PF baatandika ddo kitundayo neeyo ku gurawundi y'obufuzi wonna wabbi baamu gurawundi kakati ne ku gurawundi munda mu ggwanga erya Zimbabwe nti gye kiri kitandise okukwata era bwe mbamubira ngenda kukubuulira nti baakulembera nabo baagala gikwatako gavumenti ya munangagwa wadde ng'agaye nti mulimu abeeyagaliza era bw'atunulatunula mulimu obugulumbo wakati wa pulezidenti ayiddemu ekisanja ekirala abalala nga bagataddamu naye byonna abatunuulizi b'ensonga bagaa nti byakweyagaliza nakweyisaako nti malako ennyama ompe eggumba naye yennyini akimanyi era akiyinamu omukono kyokka agambye nti ye musajja mukulu abakireeta bamuwe ekitiibwa ku myaka 81 gy'ayina tasobola kutuuka mu 23 nga bwe baagala kubanga nti baagala kumulyamu nga bamulya mu ngalo olwo balyoke bafune ebyabwe nga ye akaddiidde ku mulimo nga balubu